Kadama TV. Olwo Kadama yadduka mu nnyumba twamba muli butakaawo n'abeera nga yadduka mu nnyumba olw'okubanga bosi we yali amubonyaabonya, bosi we yali talaba mugaso gwe ng'ali ewuwe. Omanyi omuntu oyinza okuba tolaba mugaso ng'oli naye kasita avaawo otegeera omugaso gwe. Kati Kadama ono bosi yali amubonyaabonya n'adduka. Bwe yadduka n'asanga poliisi. Poliisi kye yakola naye okubeera ng'emutwala ku ofiisi, naye ofiisi eyo gye yamutwalako si ofiisi gye yagiramu, yamutwala butwazi ku ofiisi ewaliyo era bannayuganda bala. Naye jjukira si deportation camp, tebaamutwala mu deportation, baamutwala just ku ofiisi. Era bannayuganda agamba bannayuganda abaliwo bangi nnyo era mbabuulira nti embeera eno gye muyitamu ey'okubeera ng'abaana abamu batoloka mu biyumba nga ddala balaba obuzibu bubakeeredde, bangi abakikola. Baana bangi abakikola, bakadama bangi abakikola ne babeera nga babalinako we babateeka. Batakuteeka ku ofiisi, bayinza okuteeka ku deportation camp, embeera eyo mu camps. Kakati Kadama ono agamba nti boosi we ate bwe yaddukayo n'atandika okumanya ate obulungi bwe yalina. Era boosi we yazze ku ofiisi n'amwegayirira akomewo, naye mu kumwegayirira alina ekirabo kye yamuwadde. Ekirabo kino kyabadde ky'amajaani. Kadama yeewuunya ojja otya n'owa omuntu ekirabo nga ky'amajaani. Era ne Kadama banne beewuunyiza wamu naye bagamba ddala omuntu akuwa atya amajaani ky'ekirabo ky'akuwadde okomewo mu nnyumba ye. Mwegendereze, tokkirizanga birabo byakulya, tokkirizanga birabo byakunywa. Katumuwulirize Kadama ono ekintu kino kyabadde kitya. Mr. Kadama TV gyebaleko, kasuubire ng'oli bulungi. Mr. Kadama TV, omukazi yankuba, omukazi yatabukira mu nnaku nga 2 emabega eziyiseeko. Nenzirukayo mu kiyumba, kati bwe naddukayo poliisi n'enkwata. Poliisi mu kunkwata ne bandeeta wano eno ku ofiisi. Naye mbadde njagala kunnyamba Mr. Kadama TV kuba sirina ssente yadde n'ekikumi, ate omukazi alabika ayagala mu kunzita kuba nejjo yazze wano eno ng'ayagala nzireyo. N'agula amajaani, mu byonna byonna ebirabira yalabye okungulira majaani, bw'ali mu kumpa kirabo. Naye ate ndi mu bagamba ekyokunziza e Uganda yagaanye Mr. Kadama TV. Mr. Kadama TV mbadde nsaba buyambi kuba sirina we nsobola kuddukira kuba ofiisi gye bandeeseeko si gye najjiramu, ndi ku ofiisi endala. Kitegeera ate nze ebizibu by'empisemu bibadde bingi, mbadde saagala kudda mu kiyumba kirala. Kitegeera Mr. Kadama TV njagala kudda waka kuba mbadde mbulayo emyezi 6 kontrakt yange eggweeko. Mbadde nsaba nkuwe ennamba ya employer wange n'oyo omukazi gwe mbadde nkolera oyogerezaganye nabo bangulize tiketi nkomewo e Uganda kuba good chance gye tulina wano ku ofiisi tuliwo abannayuganda bangi era baatuyambye ffenna ne batuwa wifi. Kati mbadde njagala nnyambe Mr. Kadama TV, njagala komawo ewaka, njagala komawo kuba mpise mu bingi. Omukazi yabadde ayagala nakunzita, kati nejjo yasiibye wano ali mu kuŋŋamba nzireyo. Olwalabye ŋŋaanye n'angulira ebbookisi y'amajaani, simanyi ali mu kumpa gifiti. Abantu bonna ne baŋŋamba naye mu birabo byalabye okuweera alabye majaani. Mr. Kadama TV, njagala kudda waka taata, nsaba onnyambe.